Mwe baana mwe kituufu Halima babadde bamusiba. Eno vidiyo gye ntaddeawo ye ya Halima ng'ali mu kkomera. Munnange omukazi yeesiba ku Halima n'agenda ku poliisi n'amuwabira. Halima bwakedde ng'agendako mu saaluuni nga bulijjo. Watuuka mu saaluuni ng'owa poliisi akubira Halima essimu nga bamugamba baagala kukola delivery nga bamusaba gamiizi ezo ze mukola ki ze mumira. Munaye nga Halima awoowa delivery gamiizi ng'azitwala. Bwe yazitutte nga bagenda bagoberera owa delivery paka Halima ku location wakola ki wasula nga bagenda bayingira mu nyumba nga bakwata Halima mbu bakubya Halima nga bamukuba omwana ng'empewo emuyitamu nga bakwata Halima bamutwala ku poliisi. Munaye kumutwala yogayoga ku poliisi mbu ng'ekikazi kiremerako nga Halima bamwongerayo eruzira. Halima era muba mwagala mumubuuze n'ebifa ku Queen Warrior kuba yamulabye. Munaye ng'agenda eruzira ng'ekikazi kijja nga kigamba mu ekiri mu vidiyo ekitaddeko galubindi ng'ekikazi kigamba mbu Halima bamugje ku TikTok aviireko ddala. Ng'ekikazi kigamba kyagala miliyoni 10. Mbu bwagattagattamu mbu Halima sente ze yamubba mbu ziri mu miliyoni 10 naye nga Halima tabbangako sente. Just ng'omukazi alumwa buluma olw'okuba Halima yakola ki yava ewe yagaana okuddamu mukolera. Munnange nga basaba miliyoni 10 Halima okumweyimirira okuvaayo. Omukazi atadde ku maanyi Halima nga basaba miliyoni 10. Kati omukazi mu kusaba miliyoni 10 nga ayagala sente zibule. Halima abeerere ddala mu kkomera nga bba wa Halima bannaye era n'okufuna ku basajja balinamu wallet kya muwendo nga bba wa Halima agenda afuna miliyoni 10 nga bazireeta baziwa omukazi nga baziwayo ku eruzira mbu nga Halima avaayo. Nga bamweyimirira era Beka yamweyimiridde nga Halima afuluma naye alina okuddangayo bwawoza. Halima mumusabire omukazi amwesimbye mujjukira yamusuubiza n'omukuba amasasi mukuba badde agambye ku poliisi mbu Halima talina kuddamu kutunda gamiizi zonna oba ekintu kyonna ekikozesa kweyerusa. Ate mbu Halima ekyabawula n'omukazi mbu abaana baalinga bamuvuma mbu ebintu tebikola ng'ate balina gye baali bagula ng'ebintu kati ng'omukazi yakyusa ng'abeera Halima agamba omukazi tugule wano ebintu ebyo ebintu tebikola ng'omukazi yagaana kuba Halima yateekayo feesi nga Halima gwe bavuma ate nga bakola ssente empitirivu. Kati omukazi yabadde akyayagala Halima amukolere Halima n'agaana. Kati omukazi yabadde agamba mbu peegi zonna bazimuggyeko ne TikTok bagidiritinge talina kuddamu kubeera ku TikTok. Kati mbu abasirikale ne bamubuuza w'obeera ng'ogenza okuba akalango ku TV n'okuba akalango kati TV efuuka yiyo ng'omukazi ayagala Halima bamugye ku TikTok bamuteekeko amateeka nga talina kuddamu kulabikira ku TikTok talina kuddamu kutunda gamizi oba ekintu kyonna ekikwata ku sikiini. Mwana gwa Halima mbu bamukubye alina mu ddwaliro bamukuba bamusikambula ng'era bwe mubimanyi poliisi wejja okukwata wogezaako okukozesa amaanyi mubimanyi ebiddako. Naye nga byebyo omukazi yeesimbye mu Halima kikazi gwe omwana wamutegeere ali Saudi nga kadaama ng'atulagirira eddagala erya habo we tulina okuuma sikiini zaffe simanyi kukola buzigo simanyi kufunza nnyindo simanyi biki naye omwana omwesibyeko simanyi lwaki simanyi kiki kyofa. Weesonyiwa omwana wa munno mbu omukazi tayagala muntu yenna kukimanyako yamutaddeko obukwakkulizo mbu tayagala bituuke ku social media mbu abaana bajja muvuma tayagala kulaba akwata vidiyo. Nze nanga ndeetedde eno vidiyo yabbyeyo nzibe n'abakwata. Halima abadde musibe era Halima mumusabire ffe Halima tuli wamu naawe. Nze manyi kyekitegeeza naye nga kibi nnyo omukazi gwe weesonyiwa omwana wa munno oyina omutima omubi. Olinga bawalabu omuwalabu omukolera emyaka 2 ng'akutulugunya contract weggwako ng'ogenda kudda ewaka n'akuwa obutwa n'ayagala akutte. Kikazi gwe oli kibi nnyo.